waliwo mutabani wange yagenda yalina akawala kakwana yali akyaka kwana 13 gotunyumiriza mutabani wange azalibwa muganda wange anzirako mbadde menga yakera ekyo kyaliwo omwaka ogwedde kati yalina akawala ako yakegomba kali kawala ka musamize mama wake anywe kali nja kumuyita musamize kwanga mama wake yali afuwe mindi kali kawala kalungi kanyirira bulungi nayagala akajjeyo kati kwolwo yali akyakogereza akakwana nalota ekiroto nga akanywegera bwe kanywegera ne kamusiiga ekisenyiga kyali kyamaanyi enkya bwe bwakya yazukanga ine kisenyiga kyali kifubo yes business bwemba na lipstick yaziyingiramu ebiviiri yabiyingiramu oli asobola kusiba ekiviiri ku mutwe n'akyusa n'afuna emizi emibi ng'amaze just kusiba ebiviiri ku mutwe oba kwambala kiwiigi ebibengamba mama kwamba kuwiigi n'akola n'afuna emizi emikyamu okwetunda ku street eyo business si ya muntu alina amagezi si ya muntu asinza Katonda kibadde kyetaagisa eky'omuntu atalina amagezi abamu nga mbeera ye bakaka ye muntu atalina amagezi mbeera ye muteeka ku kisenge ati kakati embeera emuteeka ku kisenge gw'ogiraba mbeera jjukira sitaani ogenda okuteeka mu bizinesi y'obwamala asooka munyigiriza eri waka asooka kutandikawo obufumbo sitaani yini yaleeta mu bwenzi omusajja n'abeera mwenzi kale omusajja bw'abeera mwenzi omukazi ono ayinza kuba yamukwatako n'abakyala balala enfunda eziwera kati obufumbo ne buggwawo kati obufumbo bwe buggwawo omukazi ono ogenda kwekanga ali ku street yeetunda kati eyo ndagaano we bakoze endagaano nti omwana alisooka alibeera wammwe kati bajja kuyitirayo omuzimu kati omuzimu guno bwe bagukuyitirayo gusobola okuyingira gusobola okutakujja mu kirooto okukozesa mu kirooto naye ne guyingira bbaawo kati bwe gumala okuyingira bbaawo n'agenda mu kikolwa n'akufunisa olubuto kati omwana ono agenda kuzaalibwa ng'alimu amaanyi gali amafu kyovulaawo omwana ayinza okuzaalibwa ne bamulaba nga si mwana wa bulijjo nga byakola byokka si bya bulijjo ng'alimu engeri ng'ono wamuwa amaaso ga guliini ye agamba entanzaalibwayo yali yanjawulo wali mu kuzaalibwa ono wa guliini ono ani bamuyita batya omwana wa Katonda omulungi ono wa guliini wamumanyi ono simumanyi ono bulijjo abayita n'agamba nti mujje matereze empewo zammwe ez'ekika andigoge Saala gwoli Saala gwendiko Saala mwana wa Katonda Saala bwe yali yazaalibwa si wa bulijjo waliwo omusajja ali wano Ntwetwe ayina factory y'amajini naye amajini agagatunda yes ayina factory y'amajini factory ng'ekozesa byuma bizungu obanga mulimu mayembe bwe tugamba factory nze nkirese ebbungu ngoba ekisibo ndija kiwogera ekisibo ayina ekisibo ky'amajini amajini ng'agatunda kati amajini gali agatunda gakubba ayina agabba sente nga ogenze okulayo ejini nga nirubba sente ndireeta kyekiri kyenjogedde gaba mu fomati y'abantu kakati kiri kugwa ogenda n'osaba okisabye kiri fomu ya muntu oba fomu ya pusi gwe weesalirawo kasita osalawo kimpangire mu pusi ng'akiwangira mu pusi kasita osalawo kiwangire mu mbwa oba muntu akiwangira mu mbwa gega amaka g'osanga nti eyo pusi tekubwako embwa tekubwako era gyebiri Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding
buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrator ku 0773 011412 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kalira munywanyi ntende tusumulule obubaka mukama waffe mukadde waffe bwatuletedde mwe ngamba mukama waffe omuntu ayinza kitaputa bulala. So naye nga letunaba kugamba bintu byaffe bineeno ngenda kusaba gwe asumbuyibwa obulwadde buli kika kya bulwadde nga kikumazeeko emirembe tosoka wanikamu. Enamba gyolaba wansi ey'essimu ya mikwano gyaffe aba God Hills Abo Medicine bakubira obalopera obulwadde ogenda laba wenjawulo nkusuubiza. Ogenda laba wenjawulo eddagala abali kutuusaako naawe woowangaalira bagezese kuba ku namba y'essimu. Mpozi n'ekirala mikwano gyaffe abalina abaana abaddeyo ku masomero nga bwe twabagamba tujje tubagamba essomero lya Cambridge ekyenjawulo ekiriwo bw'ogenda eyo. When you go there, nobagamba nti namba y'essimu nagijje ku expo bakendeeza ku bisale by'essomero. Okitegedde ekintu ekyo. Kwebyo ebintu byonna bye bakola bye twabagamba ebirungi abaana okubagattako ebitone byabo bayigiriza okuba ebivuga abaana bayigiriza okuwuga okusamba akapiira ebyo byonna they are going to deduct some money on the school fees. So dukambiro obatwalira abaana mikwano gyange abafuluma ebweru nga mweralikidde wawe mugenda okuleka abaana bammwe teweeralikirira omwana mubakwase contract yonna babeere naye bagenda mukuumira embeera etambule bulungi. Ffe tukuba ebifaananyi ffe wano emirimu emirala gye tukola tukuba ebifaananyi ne vidiyo ennungi. So mutuwe emirimu mikwano gyaffe namba yaffe y'essimu eri 0770 9442 kati expo. In case of anything just call us tuwera kuba tukwaniriza bulungi. Waliwo ebintu ebyakolwanga edda bye tusomako mu Bayibuli ng'ebyamagero ate nga n'obubonero obwakolwanga abantu abaweerezanga Katonda mu mwoyo ne mazima. Twagala ku mulundi guno tumanye ebintu ebyo byalagawa era ku mulundi guno ogenda otegeera nti naddala musombange gwe nnina obubonero bwakola bulaga Katonda oba bulina ekirala kye yeekweseemu. Y'omukulu ono ateredde ntende ngenda kusaba obabuuzeeko abakulu abo then tutandike. Yebazibwe oyo ali waggulu ennyo ekitiibwa n'ettendo wemuddire amanya nga bulijjo tusingwire Mirembe Robert. Enamba yange y'essimu eri 0756 55 0966. MTN eri 0782 55 0966. Nga bulijjo abalokole abali eyo kubanga abalokole abamu emitima gyabwe bali addicted mu malwaliro era njakiddamu. Abalokole abasinga bali addicted mu malwaliro nga buli wafunamu akantu kati ni bwadduka mu ddwaliro. Era bw'ogenda okucekinga abalokole abamu ogenda mu bisenge byabwe ng'amakerenda gajjudde. Balina ba family doctors. Balina ba family doctors gajjuddeyo. Naye nga y'omu gw'osanga asoma ekyawandiikibwa ekiri mu Mako 2:1 nga kigamba nti Yesu bamuleetera omulema ayalina omukono ogusanyadde n'amuwonya n'amugamba nti mutabani ebibi byo bikusanyiddwa. Ninga lusanga agisoma Bible nga n'okukimanya akimanyi. Ng'omulokole buli kubwako omutwe bw'atyo addukira ogenda gula Panado. Omulokole buli wawulamu akakololo bw'atyo ng'addukirawo n'agenda gula. Ebyo n'abasumba bakola pharmacies. Yes. N'abasumba bakola pharmacies. Kati n'ekyo kyo abasumba Yesu bakola pharmacies basoma bwa dokita ye bali bangi basoma bwa dokita. Kale sikibi ekyo sikibi ebanga business sikibi ebanga business ate n'ekirala byetulya byennyini ebimu bye bajjamu eddagala kubanga byetulya lyeddagala Katonda bwe tutonda mu byemmere yennyini gyetulya mwe muvu eddagala erituwonya mu bino ebintu byetulya yonna mmere kyokka ate mutugaana obikozesa ebyo bya abu. Kati olaba omululuuza waliwo bagulyanga enva. Yes, bagufumba amazzi agasooka ne bagayuwa n'agokubiri ne bagayuwa n'agusekula bwe n'ateekamu ebinyobwa ne baliira ddala.
bani abo yamali kuba omuluza anko enkawa je gukaawo kale ate wali omanyi nti abali amakovu omanyi abaneje bali amakovu n'abachina abachina kati babiri laddala abali embwa abali musumba gwenda bano ku expo yagamba atandika business y'olunda amakovu bagalira wali ono omusumba kati olulingwe genda yampa obujuzi nti yali akumakovu nempuli ya mwenye nyalo musumba yagalyanga agategedde lwaki gote wageze sako nawe sobola kulya makovu ngenda kukubira sobola kulya makovu kati bwe kituuka mbakkiriza abakkiriza omukkiriza buli kalwadde akakwatako n'oddukira mu ddagala kakati nange oba otegeeza nti Yesu otakola kubanga lwaki kubanga awo oba osusse linda muko soko osabe bwe mutwe mugenda okutta abantu ngambagamba bubafuna balemegenda mu malwaliro tetugaana abantu genda mu malwaliro naye nzo ndaba nze nyinza kumalako omwaka nga simize kerende ngumala ko olwadde yes ndwara naye nkola ntya omusujja bwe gujja nenguwulira nze nkya nyingira mu kisiibo nenga mukama gono omusujja tabwira oli mulwadde yes aga kutta abantu nze sirinda uliriza nze kastampulire empewo nze nyingira mu kusaba sirinda nti kisooke kisajuke kimale na kusatu bana kunya kasampulira mu omusujja nze kyenkola omusujja guba spiritual guba physical omusujja gobo ofunyo lyo koyingire mu kisiibo gobeera spiritual endwadde ziri spiritual yes endwadde ziri spiritual zetufune ziri physical ziba spiritual endwadde ziri spiritual kubanga tetuzikwatako ne tuziraba endwadde tetuzikwatako ntugamba endwadde yino ne bwe baleeta mulimu ekyuma ekikebera obuuka era tosobola kaleeta n'okakwatako bwoti ekyuma kiri kyekikalaba obuuka so buli kirwadde kibeera spiritual buli kirwadde kyonna kibeera spiritual kubanga teri akikwatako kubanga nze ebirwadde ebinnumba mbiraba biri spiritual okimanyi bulungi waliwo mutabani wange yagenda yalina akawala kakwana yali akyakakwana 13 gotunyumiriza mutabani wange azalibwa muganda wange anzirako mbadde menga yakene ekyo kyaliwo omwaka ogwedde kati yalina akawala ako yakegomba kali kawala ka musamize mama wake anywe kali nja kumuyita musamize kubanga mama wake yali afuwe emindi kali kawala kalungi kanyirira bulungi nayagala akajjeyo kati kwolwo yali akyakogereza akakwana n'aloota ekirooto ng'akanywegera bwe kanywegera ne kamusiiga ekisenyiga kyali ky'amaanyi enkyabo bwe bwakya yazukka nga yina ekisenyiga kyali kifubo yes waliwo ebirwadde byetufuna okuyita mu sexi naye nga gebadde dream mu dream ebadde sexi osobola olwalo ekirwadde ngo ekyobukaba mu kirooto sosowa kirwadde ekyobukaba mu kirooto okirwalira ddalungi era ngenda kubulira n'omukyala nga mulokole yafunye ekirwadde ekyobukaba mu kirooto ate tewayita nnaku 3-2 nemugamba genda osiibe mukama namuwonya kati muwala omulenzi yalwala ekifuba n'atambula mu ddwaliro kyagaana okuwona nemugamba nti olaba bulijjo mbagamba nti mukuyita mu sexi muba mu kirooto oba osobola okufuna ebirwadde bantu bangi abafunye ebirwadde ng'oli n'aloota abadde ali n'omuwala yegatta naye n'alwala ekirwadde kyakabootongo oba abadde yegatta n'omuwala n'alwala enziku mu kirooto nga mubuliwo tokubye empiki nga tokubye empiki mubuliwo kati waliwo omulokole yennyini mulokole kubanga namuweebwa waliwo omukwano gwange ali mu Oman yamupa nangamba musabire kati omulokole kwali kwosajjo kwali wiiki eri ewedde leero nakuzomeza 3 mu mwezi gw'omusanvu namugamba kale kisijja kukyanjuluza nnyo tekijja kulika bubi ku mpewo kubanga oli yangamba yaloota ekirooto ng'omusajja yali amwokyesa lulimi ngatademu ebirungo yali amwokyesa lulimi kati okuyitako ennaku ezo 2 yagenda okuzuka ng'ebitundu by'ekyamazimbi yes ebintu gyebiri ng'azimbye ebyaddala nga kyabadde mu kirooto nga mwokyesa lulimi naye bwayitawo olunaku lumu olwokubiri ng'azimbye n'okutambula bubi awenyere ne mugamba nti bulijjo ebyo bye tubagamba nti ebintu bino eby'obwakabaka bwa sitaani byaddala gwerema kuddeeyo n'ogamba nti kibadde kirooto bulooto tekiba kirooto bulooto kibeera kyaddala sitaani asobola kuwamba eri
waliwo nze ndine byokulabirako bingi singero bugero waliwo ne mutabani wange omulala azanya zaale na 1000 mulina akola sente osobola kumusanga n'obukadde bwonna bukadde butaano naye kati wootuukira tosobola kumusanga ina mitwalo 50 yali alina obukadde butaano teyaziwasa mukazi takwana bakazi tanywa mwenge naye zaalo n'ebyuma kati sitaani yagenda n'akola bizinesi zazirina mwagenda mwakwatira abavubuka sitaani alina bizinesi alina bizinesi okakasa yes azina nga yazirani ngo bangi yazirani nga business nga chistani zaina mu kibuga stani yazirani kakati it is a spiritual nga abazirani nga bantu be baina ba agents business nga kitu zibuke cyo kulabe ko Zara si wabayindi Zara anti gumulaba wabayindi kubanga stani tayina kintu kyona kyayinza okwesa okujja kakozesa muntu kina bagambe Zara wa sitani stani ku nsi kuno tayina kintu kyona kyayinza okozesa muntu tasobola kukozesa mbwa tasobola kukozesa mbuzi tasobola kukozesa musota wabula ngo gwo musota ogukozesa ajja n'agulabikiramu Zara business ya sitani enalaawo njagala tukajjewo abantu bakabu bintu bye bakola nga yalowooza kunyumirwa kweyagala naye nga bigenda mwavuwaza omwenge nagwe yaguyingiramu yaguwamba business bwemba lipstick yaziyingiramu ebiviiri yabiyingiramu oli asobola kusiba ekiviiri ku mutwe n'akyusa n'afuna emizi emibi ng'amaze just kusiba ebiviiri ku mutwe oba kwambala kiwiigi ebibengamba makwamba ku biigi n'akola n'afuna emizi emikyamu okwetunda ku street business si ya muntu alina amagezi si ya muntu asinza Katonda kiwadde kyetaagisa eky'omuntu atalina magezi abamu nga mbeera ye bakaka ye muntu atalina magezi mbeera ye muteeka ku kisenge anti kakati embeera emuteeka ku kisenge gw'ogiraba mbeera jjukira sitaani ogenda okuteeka mu bizinesi y'obwamalaya asooka munyigiriza eri waka asooka kutandikawo obufumbo sitaani yini yaleeta mu bwenzi omusajja n'abeera mwenzi kale omusajja bw'abeera mwenzi omukazi ono ayinza kuba yamukwatako n'abakyala balala enfunda eziwera kati obufumbo ne buggwawo kati obufumbo bwe buggwawo omukazi ono ogenda kwekanga ali ku street yeetunda okitegedde so tesimbeera mbu yeetaasa mbeera wabula sitaani yamu kino ekintu kya sitaani bwe tutandika okusumulya ekyama kya sitaani kiwanvu sitaani ogenda kukuleeta nti otandise kumuweereza asooka kukunyiga eri olina gy'ova akuteeka ku mbeera egonda osobola okuba oli waka nga oli mu bazadde bo obawuliriza bulungi naye n'ogenda ku ssomero eyo n'osisinkana ekyana ekiweereza sitaani nekigenda kikuteeka mu omwoyo guli kati wano waka bagenda kugamba ko otandika kuwaganyala otandika kugaana kukola emirimu awo oba okyuse ovudde mu bwakatonda kati sitaani aba akuwamba olwo sitaani tagetiye ayagala kukusembeza akutwala omukolere yena asooka kukunyiga akuteekako embeera nga yeye option yo kawolowooza ogenda abaguruminga abaguruminga ye sitaani okubuzaako nga ofuuse mumaka tokyagasa nga tokyali musajja tokyagasa nga gwe nibwo ogenda ku mulimu tofuna kasente ye sitaani aba amaze kulaba nti omanyi waliwo families nga gwe wazaalibwa oli weeri kyekiri kyena bagambye luli nti oli weeri taata we yali atambula nnyo mu masabo bwe yali atambula nnyo mu masabo ali possessed by the devil yayambala amaanyi amalala gatali ga bulijjo kati bwe yayambala amaanyi aga bulijjo nabagambako nti waliwo omuwala maama we oluzaalo lwali lubuze nibagenda wabasamize n'agamba jjajja omwana alisooka okuzaalibwa alibeerawo mwe bajjajja kati eyo ndagaano we bakoze endagaano nti omwana alisooka alibeera wammwe kati bajja kukuyitirayo omuzimu kati omuzimu guno bwe bagukuyitirayo gusobola okuyingira gusobola okutakujja mu kirooto okukozesa mu kirooto naye ne guyingira bbaawo kati bwe gumala okuyingira bbaawo n'agenda mu kikolwa n'akufunisa olubuto kati omwana ono agenda kuzaalibwa ng'alimu amaanyi gali amafu kyovulaawo omwana ayinza okuzaalibwa
ne bamulaba nga si mwana wa bulijjo nga byakola byokka si bya bulijjo ng'alimu engeri ono wamuwa amaaso ga Green yagamba entanzaalibwa yali yanjawulo wali mu kuzaalibwa ono wa Green ono ani bamuyita batya omwana wa Katonda omulungi ono wa Green wamumanyi ono simumanyi ono bulijjo abayita n'agamba nti mujje matereze empewo zammwe ez'ekika andi goge Saara gwoli Saara gwendiko Saara mwana wa Katonda Saara bwe yali yazaalibwa si wa bulijjo Saara bwe yali yazaalibwa si wa bulijjo ng'alimu amaanyi amalala kyali ku nteekateeka ya Katonda tekyali ku nteekateeka ya Katonda kyali ku nteekateeka ya Sitaani yes Katonda etazaala abantu baliko maanyi ganjawulo anti amaanyi ag'enjawulo y'ensonga tegafaanagana tanti bwe tugamba amaanyi ag'enjawulo n'abasitaani balina amaanyi ag'enjawulo anti tukitereeze nti kati abasitaani waabwe balikuba tugamba sitaani jasya akola duplicate kuva mu bya Katonda Katonda italina bazaala direct ng'aliko amaanyi ag'enjawulo kati nga Samusoni Samusoni taata we Manoa yali tazaala jukira tugambye nti ekintu ekyo kidipendingira nnyo ku bantu abaluddewo okuzaala oba oluzaalo luluddewo abantu abo batera kugenda ne babateeka mu ebintu ne babafunyisa embuto ne bizaala abaana b'enjawulo jukira Manoa yali tazaala ne mukyalo baali bakadiyidde kati we baali balima ku nnimiro maleka Katonda kyeyava ajja n'ayogera n'omukazi n'agamba nti ogenda kufuna olubuto mugenda kuzaala omwana oyo temusalanga nviiri ku mutwe era ne wasitaani babirina bamutwala omusamizo n'abagamba nti omwana temulina kumuliisa kika kya mmere kino abamu babagaanira ddala okubawa emmere nga banywa bunywi nga bakamuzabuga mwana temuwanga mmere anywa bunywi anywa mata alina kunywa mata abamu noga nti mulina kumunaaza amata bwe bulombolombo abaana nga Samusoni ku mulembe guno tebakyazaalibwa abaana nga Samusoni bazaalibwa Katonda n'amuzaala ng'oba amaaso ga bbulu obanga enviiri njeru nga mukwano gwaffe oyo kati ate abakatonda abazaalibwa tubalabira ku bikolwa ate obubonero ku mubiri ng'obanga alinako maaka opanga ebintu weebito kati tusooke tudde ku kya Samusoni ye maleka amugamba nti omwana ono temusalanga nviiri ku mutwe yalina amaanyi ag'enjawulo nti ate kati ate omulembe guno abazaalibwa balina amaanyi ag'enjawulo abasinga obungi sitaani kubanga yagenda awamba abantu abasinga obungi bakkiriza mu sitaani ate abazaalibwa balina amaanyi ag'enjawulo be basinga obungi Katonda yabikola ku mulembe guli ku muno takyabikola abikola nakati era gye bali kuba lwaki nkubuuza bwe nti abantu abakola eby'amaanyi ng'ebyo tusomako mu Bible for example abasumba abali mu Kampala ate be mukulembeza nti basitaani abakoze ebyamagero ng'ebyaliwo ku mulembe guli ogw'omu Bible for example abasajja ba Katonda bali mu bibuga abaana ba Katonda bakola ebyamagero batambuza abalema mugamba basitaani ne twebuuza nti ku mulembe guno Katonda yetakyakola ku mulembe guno abooluganda batuliza ku mulembe guno Katonda akolera ddala naye sitaani afeekinga jukira Yesu nga tanagenda yagamba nti mu budde obujja walibeerawo bannabbi b'obulimba n'abagamba walibeerawo bakristo kitegeeza the one who anointed of God kitegeeza nti bafoojinga nga bw'onoolaba omukyayina asobola kukola ekintu ekiri origino ate n'afoojinga y'omu n'afoojingamu ekiri duplicate ekitenkanankana nakiri nti kati ekiriwo ono sitaani ayagala kubuzaabuza alage nti ebyamagero ebya Katonda tebiriiwe yensonga babikolera mu Katonda bano bonna bwe mugamba nti basitaani anti kakati babikolera mu Katonda era bagulumiza linnya lya Yesu anti abamu balina agreements ze baakola abamu balina agreement ze bagenda ne bakola n'omubi baatula Yesu mu bituuti byabwe kati basigaza Bayibuli nga baatula ekigambo bakisoma mu Bayibuli ne basigala nga baatula Yesu naye abantu ne bakitegeera nti waliwo ba Yesu banjawulo era ba Yesu abasuuka ku omu kubanga sitaani alinamu kopi ze yajjamu nga si Yesu oli ng'ono ayetula Yesu kyokka eno aine endagaano ya Lusifa gyali erinnya Yesu donde lyo lyayawulwa alina obba nalyo mumaanyi ag'enjawulo Yesu bwe tunaakugira erinnya Yesu muganda tetwagala kutinkuula kubanga abayigirizwa bano Yesu bw'amala okuvaawo kabaka Konstantino alina ebintu bingi byeyatabatabula bwe tubijjayo tulina ebintu bye tutagala kugira kabaka Konstantino alina ebintu byeyakyankalanya byali bingi byeyagattagattawo naye Yesu waddala waali abalina mwoyo mutukuvu bokka be bayinza okutegeera nti Yesu waddala
waliwo ne Yesu w'ekicupuli kubanga Yesu yeye yakyogera yagamba olibeerawo bakristo bangi. Kristo kitegeeza the one who anointed of God, kitegeeza ne Sitaani naye afuka ku bantu amafuta kubanga ina olukoperezo. Kubanga nze wenkyewuunyira nze okutondebwa kwange bwona ukyandokoka nze ndokose maze emyaka mingi mbulokole nalokoka 96 naye nange ebyamagero nali mbisoma busomi mu Bayibuli nali sirabanga muntu asabidde omulema n'atambula oba omuntu eyemenyeko omugongo nga yamenyekera ddala n'okusomozebwa okw'amaanyi nali sikirabanga naye nange mbadde nkisoma busomi mu Bayibuli naye kati bwenakirabye bwenagenze endeke nenkiraba nengamba kitegeeza Katonda antadde ku ddaala eddala. Lindako wakirabye nga kiyita okoze mugu nakirabye nga kinze nkyenyini nkikola. So bino ebyabalala byonna obadde tobirabanga ebyabala bibakola ebyabalala omanye edda tolaba miggo ku TV gye bawanise tolaba makanisa gawanise butanda bw'abalema kati nga kyajuzi wakakande ndabye miggo nene ndaba ba student abo n'obutebe mbadde sikibanga saagenda juzi kya lubeerera bibaawo nnyo wakakanje kayanja abikola nenga nali sikirabanga kalive wakakande nabirabanga kubanga nagendayoko nalinge mukama yantwala ngamba ngende ndabe ddala kituufu nkakase. Wayingira kanisa yakakande muntu nagiyingirako myaka gyadda nagiyingirako ne walabanga ng'abantu bagwa wansi naye nga bw'ofuluma ebweru tolaba mulema abadde atambudde n'ekirala ekitwewuunyisa nga tulaba mu lubiri wakakanda awo wennyini nga waliwo omulaga emuli kumpi awo wennyini emuli kumpi awo wennyini kikyogezaako gamba emuli kumpi awo wennyini ng'abalwadde we bali weewaawo bayinza kuba tebabaleeta naye abamu nze natuukanga nembalaba nga balwadde tawonye kubanga bano abasajja ogezaako kuwakanya byamagero bikole Katonda byakolera mu kifo ekyo oba oyagala bw'aba kakasa nti Katonda akola afulume kanisa agende mulago. Nze sigezaako kuwakanya byamagero ebikolebwa mu kifo ekyo naye ngezaako kuwakanya ebyamagero ebiri fake beba faking ebyamagero abamu waliyo abasumba abakola ebyamagero naye nga tebasobola n'okujja ku social media tebasobola n'okujja ku TV. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. nga tebeeranga gye bali nga tebalina na mukisa ogwo tebalina na busobozi obwo bujja nga takimanyi nti asobola okujja ne ku social media gye bali babikola we bali babikola naye nga baali babikola nedda Katonda akola ebyamagero naye nze byempakanya nti okufeekinga ebyamagero bafeekinga batakuba ffe tulaba abantu buli kaseera emiggo bawanika mu makanisa abafeekinga ebyamagero nagambye nti mu spiritual world wali abasobola okukikolera buddala bulungi wali emisambu agisobola okujja ne gwefuula gw'ekigere kimu nga guwenyera nemulowooza nti muntu yazze ne ku street okwo okulaba okuli ku street waliwo n'emisambu emirala negigisabiriza kati mwe abagabagaba nnyo ssente weegiri si bamasikini bokka we bali wakigisaba ku ekigendererwa kyabwe baba bapretendinga baba baagala kunyaga mukisa gwammwe abagabi gwe n'omukwatirwa ekisa n'omuwa olumala okumuwa bwotyo ng'adduka ng'atwala wa mukama wo yensonga lwaki kino njagadde kireeta waliwo omusajja ali wano ntwetwe alina factory y'amajini naye amajini agagatunda yes aina factory ya majini factory ngekozesa byuma bizungu obanga mulimu mayembe bwe tugamba factory nze nkirese bungu ngoba ekisibo ndya kiwogere ekisibo aina ekisibo kya amajini amajini nga agatunda kati amajini gali agatunda gakubba ina agabba sente nga ogenze okula ye jini
nga niruba sente ndireeta kyekiri kyenjogedde gaba mu format y'abantu kakati kiri kugogenda n'osaba okisabye kiri fomu ya muntu oba fomu ya pusi gwe yesalirawo kasito osalawo kipangire mu pusi ng'akiwangira mu pusi kasito osalawo kiwangire mu mbwa oba muntu akiwangira mu mbwa gegamba kagosanga nti eyo pusi tekubwako embwa tekubwako era gyebiri waliwo gwe nasanga nga yasimba omuti mu lujjaya n'atolozaako n'ekipiira naye nga bagamba temugutuulamu naye nga bagufukirira buli kanaku story eno mpanvu mwana soda kubanga twagala abantu bayige bategeera ebintu bino waliwo abalokole abasaba obusabe batabitegeera kati wali byembuuse nina okuddayo nimbawo abantu obujuzi nimbibabulira nti oli omusajja okumanya ina factory y'amagye naye yini yagejja bwatyo naye kati ejjini eryo bw'aba ali kuwadde mu foomu y'omuntu njagala nange ali ewebuuza ejjini erigenda kubba sente zaani terigenda kubba lyoli munneeyina amagini digenda kubba gwe yetandika ka business lirekerera oli bwe basse ekimu ne banaawuuza gwe Robert kubanga oli naye alina yensonga lwaki kati naddala osanga abalokole bo babisinyo ate babbibwa nnyo abalokole kubanga abalokole bambi bakkiriza nnyo ne mukumanya balimo mukumanya tebalimo mukumanya bakkiriza kubanga kyekiri Yesu kyeyogerako nti abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya bakkiriza naye okumanya tebamanyi buli kyeboogera buli kyeboogera bakkiriza bukkiriza ye ne bwawulira omuntu nti nabbi agaba omukisa agenda bugezi n'ateekayo omutwe oba mutadde mizimu 1000 yes oba mutadde mizimu abalokole beetaaga nnyo bakwatako batega emitwe bakwata onaamuyiwamu emizimu ogenda okola nze mbawulya abankaabirira musumba nze nali nsaba kati sikyalina maanyi sikyasaba njayuuya bwayuuya nga bamuwamba dda kyekiri tuddayo nti amagini weegali nago gasabiriza kati gwe ayinamu omwoyo wa Katonda bwe wekagojja okutegeera ekintu ekyo gwosobola okulaba nti omaseke ni mugini naye nga yefudde naye ekigendererwa kye kutrapinga bano abantu gwojja owegendereza Katonda bwe yali atonda ensi eno yagitonda nti ensi eno yaffe ffenna tiyali gwe yatonda nti ono munene ono mutono ng'ogyeko saizi mu saizi yo we wali abatono n'abanene naye katugambe spiritually oba mbi obugagga tewali gwe yatonda nti ono munene ono mutono Katonda yatuwa ensi yaffe eno nga buli omu alina kulya kyenkanyi toyina kusula njala kati gwe weewuunye lwaki okoze ebbanga ddene naye gwe ne bw'okola n'osanga obukadde 10 mu nsawo tobuyina tokwata abamu we bali takwatangako kakadde emyaka gyonna abaddaako ne luli bwakola ssente n'asuza emitwalo 5 mu nyumba akaana bwe kalwala ne zigenda ne batwala buli bw'okola sitaani n'akola nti oleese emitwalo 5 mu nyumba abaana bwe balwala ne zigenda kati mu kulwala wano gwe tosobola kitegeera sitaani aba akola ye sitaani omulimu gwe Bayibuli egamba yajja kukola ki kubba kutta na kuzikiriza kati gwe tosobola kumanya sayansi eri mu kintu ekyo naye omusamizi akimanyi omusamizi oyo ali ku kyala akimanyi kubanga ye butereevu akolagana n'ensi ey'omwoyo agikolagana naye era emizimu kubanga omusamizi osobola okugenda n'akuyitira jjajjaawo yafa emyaka oba 5 n'ojja n'oyogera naye nga jjajjaawo yennyini yafa gwe tomumanyi n'agamba oyo jjajjaawo n'oyogera naye kwegamba bo bali bumu n'ensi ey'omwoyo basobola okujja ne bamuwa endwadde ng'akawumbi kamu k'endwadde mugamba katwali ku kyalo kubanga waliwo abagagga abazze basaba ki baagala ssente kati n'atwala akawumbi k'endwadde n'akamaasa ku kyalo kati bano abadde bazze baagala ssente bajja kweyiwa mu ssabo omusamizi genda kwekanga mwenna abayodde yamanyi bw'ajja kuziwonya endwadde bw'ajja kuzikkakanya kati obutamanya bwe bututambuza bwe tutyo njagala kuddira ddala kuwa abantu ojuzi nti mbadde mbagamba nti lina mutabani wange yawambibwa sitaani nga tamanyi omwana wange oli mujulira nze ndiko jjaawe tagendangako omusamizi kulaguza tagendangayo si mwezi nti akwana abawala tanywa mwenge ate sigamba nti agende sente azisaasaanya naye omwana oli bwe yagenda azanya byuma ntubadde tunoonya nti mirimu bizinesi kye za sitaani ebyuma ebyo byomulaba osobola okubeera addicted mu byuma omwo buli sente yonna gyokola okola sigamba tokola olina omulimu naye buli wokola emitwalo 2 naye kubanga sitaani yakuleetamu ekirowoozo n'agamba nti mu kuzanya ebyuma mulimu ojja okuzimba ennyumba
kati gwe nekikubeera mu bwongo buli bwofuna emitwalo ebiri gyotwala eri kati oli omwana bwetandika kubizanya nara ekiro bwe yebaka nara bekirooto nga abayilluminati bamuyita jangu eno okola endagaano jangu okola endagaano enkya bwe bajja nakimbulya namubuulira amazima nti bayilluminati bakutwala omanyi bano abantu baagala bategeere nti bamulabe nti omusamizi amutwala ekyo tojja kiraba baagala kiraba physically bali bakutwala spiritually bawamba meme gye bawamba bwe tudde kiri kyembadde nkugambako nti nze bwe nakoze ekyamagero ekyo omulema n'atambula n'enkirabako kubanga amaanyi gazze n'abapasa bonna ababaddewo bakkiriza n'abantu bonna abaddewo bakkiriza kubanga akaana akabadde kalema bakalaba ekyo kibadde kyamagero namba 3 kubanga ekyamagero ekyasooka waliwo omukazi yali alwalidde emyezi 3 baali bagimaze nga bamusitula bamutwala bamunaaza nga bamusitula ne bagenda ne bamunaaza kati nze nagendayo akawungeezi nenyingira mu karuumu kaabwe ne bamusitula yali mukazi munene bagenda ne bamunaaza naye nze nabagamba ekigambo ebintu ebyange nze ebyange nsobola okubyogera nga nsaaga nga sigambye nti wonyazibwa mu linnya lya Yesu ekikola nengamba omukazi ono mumutwala mugenda kumunaaza naye olwaleero ajja kutambula ne bamusitula bagenda bamunaaza ne bamukomya nga bamusitudde bwe bamala kumwebasa ne mugamba mu linnya lya Yesu tukotambule nasituka omuwala yatambula ne yeetoola ennyumba yonna yasanyuka naye ekyamagero buli bwekikolebwa sitaani aba akirindiridde kutwala kutega mu kuba eddala enkya bwe bwakya omuwala oli bamutwala kakandi n'agenda nabamuwa akazi n'agamba nange neebaza Mukama Katonda amponyeza maze wiki 3 nga sitambula naye Mukama Katonda amponyeza naye nga Katonda yamuwonya okuyita munze kakande kiyakola yamuwa emitwalo 2.5 bwe yamuwa emitwalo 2.5 kuolwo ekirwadde kyaddamu kuolwo bwe kyaddamu ne bamutwala mulago bamuwa ekitanda omuwala oli bwe yafa netugenda okuziika footport yali ali musanduku wali oyinza okulowooza nti yebase bwebase kubanga yali n'ebitama bye byonna ne kasikini ke konna nga takozeeko naaka naye bwe namulaba nawunga nga bambi nga bwali munene nga bwali alabika bulungi nakakasa nti abasitaani kituufu batwala omuntu ne bamulya nga mulaba mubiri so mwe wonna abali eyo Mukama Katonda akola era awonya tewali kiyinza mulema kubanga ekyokulabirako wano mu Uganda oba mu Uganda kali munsi tuyina ekirwadde kitalina ddagala nga kansa tewali ddagala lwewa kansa nawona naye Katonda asobola okuwonya kansa Katonda asobola okuwonya sirimu yes mu maaso g'abaana b'abantu tekiyinzika naye Katonda ayinza byonna so kakati gwali mukunda basawo zino boba olabye story eno osobola okunkubira kakasi kubanga tikina kigenda kujjako togenda kumpa sente togenda kumpa toke toine kyogenda okumpa wabula nze kyenkwagalako njagala kukkirizaako please bobanga tokkiriza ng'obuusa oyagala gezesa please wange tojja tokuba n'esimu yange togikuba njagala oli akkiriza kubanga n'oli omwana eyawonye yabadde mulema maama we abadde akkiriza omwana n'alyoka atambula so nkubirako akasimu teri Katonda kyatasobola kuwonya buli kimu kyonna kisoboka mu maaso ge nsigadde singwire Mirembe Robert Mukama Katonda abawa omukisa bye abakume Yesu tweyanziza abalabi abatulabye story no sharinga ne munno gimu wagirabeko tusinkane mu story endala for now bye Export TV to the world.